Nanga bakakasa nti abalondeddwa bakutuusa ekibiina ku buwanguzi. Ye akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu abataweereddwa kaadi abasabye okuwagira bannaabwe abawandiddwako eddusu. Katubirabe mu bujjuvu. Ku nkomerero y'omwezi oguwedde akakiiko k'ebyokulonda mu NUP Election Management Committee katandika okusunsula abeggwanyiza okukwatira ekibiina bendera mu kalulu akajja k'omwaka 2026. Enteekateeka eno etandikira ku mutendera gwa bakansala bammeeya b'ebibuga division kakogase ne munisipaali. Kati oluvannyuma lw'okwekennenya akakiiko kakwasizza akulira ekibiina kino olukalulu lw'abo abasunsuddwa okukwatira NUP bendera mu kalulu kano ku bifo eby'enjawulo mu ggwanga lyonna. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Rubongoya ategeezezza nga basobodde okufuna abaneesimba ku bifo byonna okwetoolola Uganda yonna. Era njagala kukakasa nti buli district mu Uganda, buli constituency mu Uganda tulinayo bakandidate abeesimbawo ku local government levels. Babadde afulumya olukalala luno akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NUP Harriet Chemutai akasizza abakulira ekibiina ng'abantu abalondeddwa bwe bali abo bennyini abatuukiridde. I want to thank you for your time, for your efforts. Most of these people did not even sleep because we had to make sure that we produce the best candidates for this country. Chemutai ategeezezza nga bwe bayise mu mitendera gyonna egyetaagisa okakasa nga abakulembeze bwe bafunye bwe batuukiridde. And then we started the vetting process. And then the ground survey that was done concurrently from the 28th of July. We finished that entire process and we have been processing the results. Wano mu kibuga Kampala, Ronald Balimwezo yalondeddwa okukwatira NUP card ku bwammeeya bw'ekibuga Kampala. Ali Buken amanyiddwa nga Nubian Lee yagenda okukwata NUP bendera mu division y'e Nakawa ku bwammeeya. Moses Katabu yagenda okukwata NUP bendera mu Kampala Central ku bwammeeya. Bosco Lusagala yagenda okukwata NUP bendera ku bwammeeya ba division y'e Makindye. Emmanuel Serunjoji yaweereddwa kadi e Kawempe division nga mmeeya, so nga ate Zaki Mberaze yaweereddwa kadi ya NUP okuvuganya ku bwammeeya ba Lubaga division. Bano batuwidde nti ku mulundi guno omuwendo gw'abantu abagala kadi ya NUP ng'ekibiina gwasukkiridde obungi. Kuyita kwange byali bigambo byange ne mbagamba bannange mwenna muveeyo abasobola okutukulembera mwesimbeyo mu bitundu eby'enjawulo era ne mukikola. Njagala obbeebaza naddala abo abazze mu bukulembeze omulundi ogusooka. Neera mbagamba ebyo nabagamba nti bino ebifo bigenda kubeera byakuvuganya. Kyokka Kyagulanyi alabudde abaweereddwa kadi obutava ku nnono za kibiina. Obuwanguzi bwammwe sijja simanyi gammwe oba busukulumu bwammwe naye oba oliawo Katonda mmwe balonzeewo otukulembera mu kino ekiseera. So mutukulembere n'obukakkamu n'obwetoowaze n'empisa ezaffe ezimanyiddwa eza National Unity Platform. Twogeddeko n'abamu ku baweereddwa kadi eno ku mitendera egy'enjawulo. Njagala kukakasa abantu ekibiina kya NUP kyegendereza era kyetegereza. Nkakasa tubadde tuvuganya ne bannange bebadde bevuganya nabo bonna babadde balungi naye ate nga nina ebintu ebyenjawulo bye mbadde neesiga nti tikkaadi eno njaggiwangula. Kaadi eno gye nfunye olunaku olwaleero okukiikirira bannalubaga South nga Lord Kansala waabwe eyina byendi mu kummanja. Ndaba abantu abandi emabega ababadde banoonye ennyonta n'obuweereza ng'essuubi balinamu ekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Platform. Baganda nga balabadde beeyagaliza tekitegeeza nti tebabadde balungi naye nze just mbasooloobyeko katono ne nfuna kafeva ako ekibiina ne kinneesiga. Njagala kubasaba nti bajje bakole balungi. Akabugumirira akabadde Kampala ke kamu akabadde n'empigi ngeno obwedde abasunsulwa amaaso bagakumidde ku mitimbagano okakasa nga bafunye kkaadi eno. Tukitegedde nti ku kifo kya ssentebe wa district Kawuki Peter yawandiddwako eddusu so nga ate ku bwammeeya bw'ekibuga Mpigi Ndagire Farida yaweereddwa kkaadi. Twogeddeko n'abaweereddwa kkaadi ya NUP ne babeerako bye batubuulidde. Sibe eggwanga lino baatuwamba dda abaana bali mu makomera kano kabonero nga nfuna kkaadi olwaleero akalaga nti nno kkaadi gye nfunye si ya mirembe si ya ssanyu wabula kkaadi bagiyimpadde kulemberamu bannange mu tabaalo kulaba nga Uganda ennunulwa. Twagenda mu vetting ebibuuzo byonna n'embiita nsanyusa nnyo okulaba nga akakiiko kafaako ebyokulonda kawuliza eddoboozi ly'abantu ne kagamba nti kino ekibiina kyaffe people power. Kati ekisigalidde ye ssaabawandiisi w'ekibiina okugabira abaweereddwa kkaadi empapula ezinabasobozesa okusunsulwa akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lyonna nga kadde katuuse.
abamu ku bakulembeze ba NRM Masaka gye twatandikidde ffenna twalabyeyo ku makyeri okugaba kaadi ng'obunkenke bufuuse obunkenke ku kitebe ekya National Unity Platform abadde ku live yange mbategeezezza nti results zigenda kufuluma mpola mpola era kakati zeeyongedde okufuluma wabula waliwo azirise babadde balowooza afudde naye nga y'omu ku baali shuwa konko nti alina okufuna kaadi kakati noono tagifunye azirise addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka kakati nno ngenda kuwa ku listi y'abantu abo abatafunye kaadi bo nga babadde basuubira nti 10 ku 10 kaadi bagirina naye bayise emyaganya gy'engalo abafunye bangi mwabategedde wabula waliwo bano nga bo nawe ojja kukwata ku mutwe nga tebafunye kaadi wabula abamu ku bano mulinde ebigambo mulinde akaka bannange tutandike bwoti kale breaking news ekiri munda mu kibiina ki NUP kitokota akakati embeera ekyagenda mu maaso ey'okuta abe y'okugaba kaadi district nyingi ezakateebwa naye zisinga tezinateebwa naye nga wenjogera bino zakateebwa kakati nkuleeteddeyo abamu ku bantu bano nga basuuliddwa ebbali nga tebafunye tiketi oba nga tebafunye kaadi ya kibiina ki NUP mujjukire tukyali ku mutendera gw'abakansala mutendera gw'abaludi meeya we batyo kakati okusookera ddala kansokere n'abantu ba Kampala Sauda Madada ali maziga yes taweereddwa kaadi Sauda Madada Jacob omutuuze bunnamwaya ngaleeta gifunye Sibitoka oba ye Joshua Makindi eyo naye ayisaawo Haji Latif ntegese baggala Serunjojo weddemba zemu n'amumegga ebigambo wano nsuubirawo okutaakaka wano nsuubirawo akaka Latif Sebaggala kaweddemu mpozi ne futu soja waffe omwana waffe Amotive Kasagga kale angenda kwongera okujja abadde olwambuuziza tegusuulwa afunye ennakaweeyo tegusuulwa afunye then Bobu Giant okyaliwo enkalu naye okusinziira ku byendaba ndoza gwe baddako okuta district gye baddamu okuta owa Bobu Giant ngenda kujja sharinga commentinga then ombuze ne woyagala nkubuulire kati gwe teekayo gweoyagala nkubuulire okusinziira mu kitundu mwoli naye nga byebyo Sauda Madada Jacob omutuuze Sibitoka Latifu Sebaggala Motive Kasagga bonna abali mu nteekateeka ezigaba kaadi balabye bano nga tebagwanira waliwo abakyagwanire naye gensembe y'okufuna nti Sauda Madada agudde oba afunye pressure adusiddwa mu ddwaliro Sauda Madada mpola ampuliriza jukira Latifu Sebaggala ono y'omu ku bavaayo n'akubirawo ebituli mu kakiiko kaffe era ono yavaayo n'ategeeza n'agamba bateekawo batya abantu abo abagenda okusunsula abantu ne batateekawo kakiiko bantu abagenda okugwa gye banaagenda okwemulugunyiza kakati nno olwaleero pulezidenti kyatandise nakyo bataddewo dda akakiiko gwawulira nga tomatidde wogenda wemulugunye okusinziira ku sekretary general waffe David Lewis Rubongoya agambye akakiiko kateereddwawo kakati nno Sebaggala alinga eyamanya ntagenda kubeera nga aweebwa kaadi abaffe Sebaggala luli teyaweebwa kaadi yaganda okubeera nga aweebwa kaadi yali aweereddwa kaadi okwesimbawo nga meeya naye oluvannyuma neyekyusiza mu kiti ng'embazzi n'alekawo olukwago kaakati ku luno azze ayagala kwesimbawo abasajja bamugambye luli wazanyira mu kaadi yaffe totosumbwa genda kisiraani tebamuwadde kaadi Jacob omutuuze luli bw'atyo teyagifuna neyesimbawo ku bannamunigina wabula ono mu bigambo bye yagambye ku luno bwe sigifuna bwe batagimpa ngenda kuwagira oyo gwe bana bagiwadde kaadi mwegatteko tulwanire ekibiina kyaffe bino byonna nga bigenda mu maaso mwami Kyagulanyi yategeezezza nti mwami Museveni ayagala bantu nga bano tabamalira budde ye Museveni ayagala abo bwe batyo nga babuyabuya. And you call me a leader? Eno de ilunganya jatela. I am an enemy. Achie jadegi padano. Of the people. Jadegi padano enuki. I am Ekisirani. I will be Ekisirani. Aberu salo Kisirani ni dano. I will be a curse to the people. Aberu kuong, penmaju kuong ni dano. Bessel, simanyi Bessel Hospital, Nsagundi, Luzira. Bangambye balina omusimbi omuyitirivu, balina eddwaliro eddala, balisimbye ku Bombo Road oba around Matugga, mbu basimbyeyo eddwaliro eddala eddene.
Ekirala kye nalaba mu ddwaliro eryo lirimu amafiriji mangi. Omanyi wobeera weefuula kataala baba tebakufaako. Kati nze buli luumu engeri gye nali nga balaba ndi kataala ndi ffala nga buli luumu gyakuyita jangu mweno naye waliwo beyakomyanga mu luumu ez'okumpi neekufula eya waggulu nze mweyo oluumu bantwalayo eyo gye banteeramu kamera mu lubuto okulaba nabaana. Naye nga zonna buli luumu gy'otuukamu erimu amafiriji ng'amafiriji manene. Naye neebuuza ng'oba ate go bagaterekamu ki oba gano amagi ge batugyamu mwo bagatereka. Byannema okutegeera naye nga muli amafiriji muli abakozi bangi obusenge bungi obw'abakozi abagabira abaana ssente transport n'ebyokulya emmere bafumba munda omwo tugula bweru kintu kyonna oluyingira oddamu kufuluma ng'odda wammwe. Naye emmere byabwereere buli kimu ate emmere ennungi yeyaffe ey'amatooke. Obudinisa bwe batulako abo abagabira abaana transport bungi. Naye nga neebusoba bano bonna abaana babajjawa naye ng'abantu bangi neewasirifu nnyo toyinza nakuteebereza ki ekiri munda. Waayi Banyarwanda, tewaliyo baddokita abalala abaasoma ekyo. Lwaki Banyarwanda be babikola? Lwaki tebabikola e Rwanda? Kyogamba abakyala be Rwanda tebalinamu bagumba, bo tebalina bizimba ku nabaana. Lwaki tebabiteeka e Rwanda? Waayi Uganda? Kyogamba mu Uganda tetulinamu baana baffe baasoma ebyo. Tubeera tutya n'amalwaliro agatuuka ku mutendero ogwo simanyi ogwa VIVF, simanyi VIVF. VIV biki? Ezo services nga weeziri. Naye nga mu Kisenyi ku ddwaliro lya KCC tewaliyo Panado. Kanula, okuteekako kanula, bakuteekeko eccupa, ojja nayo. Kati abantu bo bakola bwe bati. Bwe bamuteekako kanula ye agenda nayo. Bwaddamu okulwala n'agikomyawo. Kubanga talina budde, talina ssente za kwonoona. Kanula ye agenda nayo. Basuula ccupa, kanula agenda nayo. Bagimutaddeko emirundi 6. Olumala okugigira ng'agitwekeka ng'agiteeka mu keesi. Bw'alwala ng'agikomyawo giving set yonna. Bagiyita giving set. Eyo eva mu ccupa nejja ku gundi wano mu kanula. Omuntu agenda nayo nadda nayo. Omwami gwe bagiteeka kati n'omukyala we yalwadde ajja nayo mu ddwaliro. Naye VIVF simanyi VIF biki. Yo egenda bukwakku ey'obukadde 10 ey'obukadde 5 okudda waggulu. Eyo yo obuweereza bwonna weebuli. Obuweereza bwonna weebuli. Naye amagi bagasokonkola mu banaku. Panado taliyo mu malwaliro ga gavumenti. VIFFFF yo weeri ekola. Ey'obukadde 5. Bethel simanyi Bethel Hospital Nsagundi Luzira. Bangambye balina omusimbi omuyitirivu. Balina eddwaliro eddala balisimbye ku Bomborodi oba round Matugga. Mbu basimbyeyo eddwaliro eddala eddene. Kale nno nziramu okukwaniriza n'okubeera nga nkulamusaako gwe nali ku mukutu ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda. Muganda wange Kakeeto weebale nnyo weebalire ddala. Ono Kakeeto nno asinzira mu ggwanga lya UK. Ono muganda wange era munnankyukakyuka lukuluwe. Era ono y'omu ku batuyambye ennyo kukugula flaga, kukugula ambuleera. Obubaka butuuse muganda wange Kakeeto. Wojje Mukama Katonda azzeewo, nange sigenda kubeera nga nkuswaza. Byonna nga bw'obiŋŋambye ngenda kubeera nga mbyanjula nnaku za mwezi 15 omwezi ogujja ogw'omwenda Mukama Katonda bw'anaaba nga yagadde. N'abalala mwenna mukole bwe mutyo
mutuyambe yambeko WhatsApp number yeyo bannange tulabeke nga twekwanya tugule ambuleera zino tugende tuzisaasanye mu byalo eri wansi kubanga abasajja batulemesa okubayo zi campaign kakati nno tugenda gabayo zi ambuleera zonna nga ziriko president vote Kyagulanyi 226 buli ambuleera gwe tugiwa tuleka tumukalaasidde okubeera nga ategeeza ekyalo ekiddako 226 kakati nno wulira ennaku ezaaweereddwayo okubeera nga ababaka ba parliament bagenda kubeera nga beewandiisa ze zaaviddeko NUP okubeera nga nayo yayongerayo ababaka ba parliament okubeera nga mukwano gwange mpuliriza bagenda kuveetingibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja gwe gw'omwenda ababaka ba parliament bonna wali ku National Unity Platform akakiiko k'ebyokulonda kagambye lwe kabatandikako wabula olwaleero abantu abalala bonna ku mitendera gyonna okuva ku gwa meeyo okukka wansi bamaze okubeera nga basunsulamu era results zifulumye abamu nkugambye bamaze okubeera nga bazirika batwaliddwa mu malwaliro nga biwala ttaka wabula omukyalo ono Sauda Madalere omu kuba badde bayogera ebigambo ebiyitirivu ennyo nga yeerabidde nti okwogera ennyo si kwe kusinga era n'okuleekaana ennyo si kye kitegeeza nti oli kabaka wa binyonyi eŋŋaŋŋa singa yeefuga buli kimu era amaanyi singa gaali gawangula singa tuwaatisa mbazzi akambe singa twakasuula dda kati wulira ennaku 10 zokka ze ziweereddwa President Kyagulanyi Ssentamu okubeera ng'agenda kutalaaga Uganda yonna okwegula obuganzi n'okunoonya obuwagizi eri abo abaagala okukyusa Uganda tugende mu Uganda empya kyokka njagala nkubuulire ebigambo bino nti disitulikiti za Uganda ziri 147 ndowooza 147 kyokka bagabye ennaku 10 zokka ez'okkubiramu kampeyini mu Uganda yonna kakati weebuuza disitulikiti zino Mwami Kyagulanyi agenda zitambulamu atya azimaleyo zonna kubanga nkugambye ziri 147 kyokka nga bo okubeera nga munoonya akalulu bwa pulezidenti baweereddwa ennaku 10 z'emyezi 3 n'ennaku ndowooza nga 10 oba ennaku nga 8 oba 9 kakati nno wano wetwebuuliza Electoral Commission okuvaayo negaba ennaku 10 mu districts 147 kikolebwa mu bugenderevu oba kyabaguddeko bugwi abaffe kigenda tuyambirawa abaffe pulezidenti akola atya eno video ne bw'otagiwuliriza gikwatemu giremezemu olugalo gisharingira abantu bonna abazze ku screen yo ojja gimalayo ng'ofunye obudde 2026 tugenda mu protest vote omukulembeze waffe bamuwadde ennaku 10 okampeininga mu district 14 kitegeeza ki ne bw'asalawo buli lunaku aliwe district namba era ekizibu ennyo kitegeeza abajja kutambula mu district 10 zokka 47 tajja zituukamu kugambye ate ekizibu ennyo kubanga olunaku olumu odutambula district kizibu nnyo kitegeeza ki alinga era atagenda campaigninga kati ki kye tulina okukola ngenda kuwa ekizibu nkuwe ne solution ekizibu ekiriwo kyeki omukulembeze waffe talina budde bumala campaigninga solution eri ki twamaze okulonkinga ekifaananyi oba posta ya campaign okay buli eyeyita ow'enkyukakyuka tugenda tulina otandikira kati otandika campaign kati tutya kwata ekifaananyi ky'omukulembeze kiteeke ku DPO ku media oba ku handles zo zonna YouTube, TikTok, Instagram, Facebook yonna woina social media handle teeka ekifaananyi ky'omukulembeze. That is a part of campaigning. Gwawulya nga ekifaananyi ekiri ku DPO kyagala nnyo ng'okirabanga lebo yo waliwo kye bayita photo grid. Genda okwate posta y'omukulembeze n'ekifaananyi kyo kyoyagala ennyo bigatte ebibeere ku DPO omulundi gumu. That is part of campaigning. Kugambye ffe campaign tutandikiddewo kubanga tetuyina budde okuteeka obuteesa ekifaananyi ky'omukulembeze ku DPO olwedde oli mu campaigninga ne bw'otagattako kigambo kyonna. Ekirala tugenda mu kye bayita protest vote. Okwekalakaasa kitegeeza kulaga butali bumativu, si kwokya bipiira, si kwasa maduuka, si kwasa ndabirwamu, si kwokya petrol station.
okulaga obutali bumativu kiteekinga ebintu bino wammanga nti n'okukwata obukwasa ekifaananyi ky'omukulembeze n'okiteeka ku DPO olwedde oba omaze okwekalakaasa kitegeeza toli mumativu. Live z'okola oba live ze tukola nga twogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga kitegeeza tuli mu kwekalakaasa, tetuli bamativu na bigenda mu maaso mu nsi yaffe, tuli mu kwekalakaasa. Wabula 2026 tugenda kubanja bubanja buwanguzi bwaffe kuba ffe twawangula dda kyekituufu. We are the majority, we are the oppressed masses. Tetwetaaga kutunnyonnyola. Ekyokuwangula twakikola dda, tubuzayo ekigambo kimu kubanja buwanguzi bwaffe. Kati gwe buli wankyukakyuka tambuza vidiyo eno etuuke ku buli wankyukakyuka, mukwate posita y'omukulembeze mugiteekeyo ng'ebifaananyi byammwe ku DP zammwe, ku WhatsApp, ku TikTok, ku Facebook, olwedde tubeere nga tukampeininga by now. Yes, abankuumira takuumira mpe. Kakati nno nga tukyagenda mu maaso n'amaziga n'emiranga egyafulumidde wali eri mu basajja n'abakazi aba NRM abaasuliddwa ettale ababadde ku live y'olunaku olwaleero, mbategeezezza lwaki Kadaga ne guruupu ye bajjiddwa mu ntebe baasuliddwa mu kasero ne bagaba ssente mu maaso ga Museveni nga tafaayo nti temugaba ssente, ne bakuba abantu emiggo ne bamenya obutebe, abantu ne bafuna obuvune nga Mwami Museveni agamba ebyo tebinkwatako. Kakati nno abadde ku live mwakitegedde nannyonnyodde lwaki mukyala Kadaga yasuuliddwa n'abalala abalina endowooza nga ye ne bateekebwa mu kasero, Mwami Museveni n'ayisaawo baayagala. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, mukwano gwange ampuliriza atugoberera, njagala oli ebigambo bino ate ebirala. Kakati nno okusinziira ku basajja abagamba mbubbo babi b'amagezi era mbu bano be batunulizi b'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda, okusinziira ku bigenda mu maaso, bano bavuddeyo ne bategeeza nti mukyala Kadaga mbw alina ekyokusooka okukomya obusungu, ekyokubiri mbw alina okusooka okuddayo yeetondere Museveni gwe bamya akalulu, gwe baalwanyisizza ne bamumma ekifo ne bamusuula mu kasero, yalina okuddayo okwetondera Mwami Museveni. Abaffe lwaki abantu bano bagamba nti Kadaga ono alina okwetondera Mwami Museveni, nti kegwake keetonnye Kadaga alina okugenda mu maaso ga Mwami Museveni afukamire akube vivi amugambe igwe gusinze sonyiwanze kyokka ng'oli ye yamujja mu ntebe n'okumusokola omugaati mu kamwa. Jjukira saagala weerabire nakutegezaako olunaku olw'eggulo Mwami Museveni yabadde mu nteekateeka enkambwe era ono yavuddeyo mu bigambo bye n'ategeeza Rebecca alitwala Kadaga nti ati weeraliikirira, toggwamu maanyi, toggwamu ssuubi, nze akuggyeeko ekifo nga nze nakikuwa era wendi nyina kye nkutegekedde ekirala ekisava ennyo n'okusinga kino ky'okaabira. Mu bufunze yamutegeezezza tekakaabira kiwagu ng'ate enkota weeri butereevu nnyo lwakwata nabakubeera nga ogirabako. Wabula Kadaga agamba nti akyali ku mmoto eri eryago walabyeko ye mwana, tonnyumiza bye sinabakubeera nga ndabako, nkumanyi musajja gwe mu bulimba okulembera okwata nnamba emu. Kaakati nno Museveni kigambibwa mbu mu kaseera mpawo kaaga mukadde akatono ennyo agenda kwolekera e Busoga mbu annyonnyola abantu era byagenda obbanyonnyola nze naawe era mbu ono abayita ababuulire lwaki Kadaga yamusudde ku ttale, yamusudde eyitale pembeni n'amulekawo n'amusikisa Anite Amongo. Jjukira nti Anite Amongo bukyasalawo kuva mu FDC kwegatta ku NRM azaakuzibwa ku sipiidi eyayiriyiri ku sipiidi ya kizungirizi nnyo oba oliawo okusinga n'abantu abalala abaali bakulidde mu NRM abajja baddemu emyaka n'ebisiibo nga Anite Amongo watuuse tebalootanga nako, tebalowoozanga nako nti balituukawo. Abaffe oba ono yeerabidde olugero lugamba nti ekikula amangu era ebiseera ebisinga mbu nakyo kifa mangu. Kaakati nno ono ayinza okusanyuka, ayinza okujaganya, ayinza okucacyanca, n'alowooza nti akuzibwa mangu ku sipiidi, n'alowooza nti emirimu agikola bulungi nnyo, naye nga waliwo akagenderere ng'omukadde ako gajjukira abadde ku live nkutegeezezza nti 2026 lwe tulina okulwana tulonde ababaka ba paaliyamenti nga bayitirivu nnyo nga bakwatanga mu 400 aba NUP. Bwe tusubwa ku luno okulonda ababaka bano kitegeeza nti ensi yaffe tumaze okubeera nga tugitunda, kubanga paaliyamenti eddako ono gwolaba gwe bayisizza Anite Amongo yagenda ate okulwanyisa okuteekawo okubeera nga ababaka ba paaliyamenti be balonda pulezidenti. Nakugambye nti sekandi ye yajjawo ekkomo ku bisanja ye yali sipiika. Olwamala okukola ekyo
yasulibwa mu kasero ne baleta Rebecca alitwala Kadaga. Rebecca alitwala Kadaga bwe yamala okubeera nga ajjawo ekkomo ku myaka egyoba pulezidenti oba ayagala oba teyagala yali alina okusuulibwa mu kasero kubanga mission y'omusajja yali ewedde era buli muntu omu amuwa task emu ajje abala gwe kasita ogimala ng'akusuula teyagala kuddamu kubeera nga amanya. Kaakati Rebecca Kadaga yamaze dda okubeera nga akasukibwa eri era nkugamba ebigambo bino nti Anit Among kaakati ye ekimuzizza nkugambye batunuulidde ekya paliamenti okubeera nga bagenda gikozesa nga ttuulu okugjawo okulonda mu bannayuganda bakuteeke mu paliamenti nga MPs be balonda. Kati wulira ebya Rebecca Kadaga abadde tamumanyi ebyafaayo bya Rebecca Kadaga akaaba amaziga akaabira ekifo wa gye yava yaani yasomerawa. Kasooka tubirabe enkomewo nkubuulire ebigambo lwaki Anit Among naye ayolekedde amaziga. Bw'oba oli eyo ng'obadde tomanyi Kadaga ono yaani genkwaga nkolwa kalira obiggwe nnyalwe ne Sam Sebuliba. Ng'ennaku z'omwezi 19 Mei 2011 kati gy'emyaka 14 gyakayita kyagenda mu byafaayo bya nnyaffe Uganda ng'omukyala munnamateeka Rebecca alitwala Kadaga enzaalawo y'Ekiige mu ggombolola y'e Kagumba mu disitulikiti y'e Kamuli bwe yafuuka omukyala yasookera ddala okubeera sipiika wa paalamenti y'eggwanga kasookedde tufuna bwetwaze. Newankubadde yali abadde omumyuka wa sipiika wa paalamenti okumala emyaka 10 wansi wa Edward Kiwanuka Sekandi ekyokufuuka omukyala atudde mu kifo kino kyawanya Uganda enkizo kumpi mu nsi yonna. Ngatudde mu ntebe eno Kadaga yafuba nnyo okutuukiriza buli kiragiro kya kibiina kye ki NRM gamba ng'okukubiriza paalamenti eyise embalirira n'okusalawo kw'ekibiina nga bwe kugamba. Yalwana nnyo okusitula ekifaananyi eky'omukyala mu ggwanga n'agunjawo n'enkola ekakasa nti buli mbalirira ya minisitule etuukiriza ebisaanyizo bya buli kikula kya muntu nga tennayisibwa era ng'akituukiriza aweebwa kye bayita certificate of gender and equity gwe wama n'ayongera okwagalwa ennyo. Nkoledde NRM okuva nga ndi muto ne party okutuusa kati. Mu paalamenti yamanyika nnyo nga sipiika wa bonna era nga mpawo omubaka wa paalamenti akukkuluma nti tamuwa budde bumala ekyawaliza abamu ku babaka ba NRM okwemulugunya ku ngeri gye yali afaayo ennyo okubavuganya gavumenti. Mu kisanja kye eky'emyaka 10 Kadaga yakubiriza paalamenti ng'eyisa amateeka agamu agaateeka eggwanga ku bunkenke kyokka nga gagasa gavumenti efuga gamba ng'erya public order management erya kifuli ekizibu ddala bavuganya gavumenti okukuba enkuŋŋaana z'ebyobufuzi naddala ng'okulonda kw'omwaka 2026 kusemberedde. Mu mwaka 2017 Kadaga ono yayongera okunyweza obuganzibwa eri ekibiina bwe yakalambira n'ayisa ebbago ly'etteeka era ajja okukoma ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Kino ekisobozesa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni eyali amaze okusussa emyaka 75 okuddamu okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga nakati gy'emirembe gyakyalunda. Newankubadde abavuganya gavumenti baamukaabirira nnyo nga kugasi ne bannayuganda okumujjukiza nga kino bwe kyali kimenya amateeka byonna bye baayogeranga byamuyitanga ku mutwe ne bigwa enkoto amagye ne gatuuka n'okuyingira mu paalamenti y'eggwanga ne gawutula ababaka ba paalamenti okukira ku babbi b'enkoko. Abasomera ensonga mu bbaasa bagamba nti Kadaga nga sipiika newankubadde yali alabye ensobi ezaali zigenda mu maaso emikono gye gyali misibe kuba kuno kwe kwali okusalawo kw'ekibiina. Madam Speaker, first of all, thank you so much. You are a true leader. We are behind you, Madam Speaker. We thank you for being firm. I think we are supporting you, even the future to come, to lead this institution. Mu bbanga lyonna lye yamala ng'ali mu bifo eby'enkizo Kadaga yayita linnya kigere kyo mu nkiiko z'akabondo ka kibiina ki NRM kyokka ng'atera nnyo okufuna akadde n'asisinkana omukulembeze w'eggwanga ne babaako ensonga ze bakkaanywako. Ekyennaku wano jjo lyabalamu mu mwaka 2021 oluvannyuma lw'okukulembera paalamenti ebisanja 2 gy'emyaka 10 Kadaga yayagala okweyongeza ekisanja ekyokusatu kyokka ebyava mu kulonda ne bikakasa nti ababaka ba paalamenti baali baagala eyali amumyuka mu kaseera ako Jacob Oulanyah Kano omugenzi. Abalondera ebyafaayo by'omukyalo ono bagamba nti yali emmanduso y'okuseeseetuka okuwa Sseruganda n'omukulembeze w'eggwanga. Newankubadde oluvannyuma yalondebwa ng'omumyuka wa Ssaabaminisita asooka era minisita akola ku nsonga za East Africa. Enkolagana ye n'ekibiina ki NRM kitandika okukendeera era n'obudde bwakika mu paalamenti ne bufuuka bwa munyoto.
Bino byonna alabika nga abadde abigumiikiriza naye kyamumenya olukizo olusembayo kwe kuwulira nti ate n'ekifo ekyokuntiko eky'omumyuka wa ssentebe w'ekibiina owokubiri omukyala ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina oba luyite SEC nate Anita Among eyamuddira mu bigere nakyo akyetaaga. Kino kyamuleetedde okuva mu mbeera n'ayogera byabadde asirikidde. Just a few years ago, I was publicly humiliated in this country. Publicly humiliated the way I was removed from the office of the Speaker. I took it in good stride, continued doing my work. But I'm being followed. How much more can you press an individual? Kada agono gwenjogerako mwana musoga ataliko kabuuza emyaka kyajjaweze 67 kyokka muzaale ku kyalo Kiyige ekisangibwa mu ggombolola y'e Kagumba. Obulungi n'empisa yabigabana okuva ku nnyina Eva Kagoya Kadaaga ko ne kitaawe Wilson Kadaaga abaali abatuuze mu disitulikiti y'e Kamuli. Newankubadde yazaalwa Kamuli, okusoma kwe yakutandikira mu kibuga Kampala ku Shimon Demonstration School awe yava okwolekera St. Catherine Lila SS gye yatulira siniya ey'okuna bwe yava wano n'addayo Namasagali College gye yatulira siniya ey'omukaaga. Abagoberera ebyafaayo bya Kadaaga bagamba nti akalandirako okusoma amateeka yakajja eno anti Namasagali College yali akola ng'omulamuzi w'essomero tekyewuunyisa bwaki bwe yakula n'asala okusomera ddala amateeka ku ttendekero ekkulu ery'e Makerere mu mwaka 1978. Mu nsi y'okukola amateeka yagatandikira ku Obol Ochola Law Chambers bwe kitamumalira mu mwaka 1994 n'aggulawo kampani eyiye gye yatuuma Kadaaga ne Company Advocate ng'eno ye kampani y'abannamateeka eyasookera ddala okukolebwa omukyala mu ggwanga mu byafaayo bya Uganda. Mu mwaka 1989 nga wa myaka 33 kyokka yavuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament omukyala akiikira disitulikiti y'e Kamuli. Bw'atyo n'awangula ekifo kino akyakyekuumidde n'okutuusa olunaku olwaleero. Olw'enkola ye ey'enjawulo mu mwaka 1996 President yamufuulirawo minisita w'enkolagana y'amawanga agatulinaanye. Wakati wa 1998 ne 1999 yaliko minisita w'ebyempuliziganya. Yalinnya mpolampola amadaala wakati wa 1999 okutuusa omwaka 2000 n'afuuka minisita akola ku nsonga z'ebya Parliament. Wakati w'omwaka 2001 okutuuka omwaka 2011 yali amyuka Speaker Parliament. Wakati w'omwaka 2011 okutuuka omwaka 2021 yali Speaker wa Parliament omujjuvu nga tannafuuka mumyuka Ssaabaminisita asooka ekifo n'akakano kyakyaliko. Omukyalo ono atudde ku buyigiriza obutaliiko kabuuza. Mu mwaka 2003 yafuna Masters in Women's Law okuva mu University of Zimbabwe, so nga mu mwaka 2019 yafuna Honorary PhD mu mateeka okuva mu Nkumba University y'e Uganda. Obuweereza obwa Kadaaga tekimala kupimira ku byakoledde mu nsonda z'ebyobufuzi. Kadaaga ono abalondola ensonga z'obwakyabazinga bagamba nti y'empagi Sseddugge eyeesigamwako mu kuzzaawo obwakyabazinga obwali bumaze ebbanga nga butobonkanye. Ng'oggyeko kino afubye nnyo okuyaayanira ebyenjigiriza eby'omu kitundu kino akituukiriza ng'anoonya obuvujjirizi okuyambako okuzza engulu amasomero agaali gakutteko ekkukuuzi ko n'okulwana ennyo okulaba ng'omwana omuwala asigala ng'ali mu ssomero. Abakugu mu kwesa empitisa ebyobufuzi bagamba nti Kadaaga ke kalandira kokka akayunga ekibiina ki NRM ku bantu bakyabazinga. Obutuukidde olunaku olwaleero ng'engabo kyagirumiza mannyo amaaso agakanulidde Anita Among ayagala okumusuza omugaati oguwooma ku kifo ky'amyuka ssentebe w'ekibiina omukyala so nga n'ekyomubaka omukyala owa Kamuli District akyakyetaagira ddala. Samuel Sebuliba, NTV Akawungezi. Robale nyo Sam Sebuliba. Nkutegeezezza nti mukwano gwange mpuliriza mukutu gwa nkyukakyuka omukutu omwagulanyi erinnya eryo President lyatuwadde ab'omukutu gwa AKTV Media Uganda n'agamba nti ogwo omukutu omwagulanyi era saagala tumuswaze tusonde ambuleera 200 tubimutwalire tumuwewoleko ku ogwo omugugu kubanga yatuwadde erinnya oba oliawo emikutu gibaddewo mingi nnyo egibaddewo mu Uganda okumala emyaka n'ebisiibo okuva Mwami Kyagulanyi lwe yavaayo okubeera nga alwanirira ensi ye naye abadde tagirabanga mumulamwa okubeera ng'agiwa erinnya nga bwe yatuwadde erinnya omukutu omwagulanyi. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza nkutegeezezaako nti byabaddeyo ekkololo ebyo ebyawedde ebyalese abantu abamu nga bafumbya miyagi eŋŋumi n'enyooka amasaati ne gambulwa emiggo ne ginyooka abasajja ne beekuba obutebe ensimbi n'eyitingana. Bano bagamba mbu Rebecca alitwala Kadaaga ye yakoze ensobi era mbu ono alina okugendebwa Mwami Museveni n'amufukaamirira n'amugamba nti gwe taata gwe Omega gwe Alpha nga bwe mwawulira nti Amongo bwe yavaayo n'agamba nti Museveni ye Katonda ate bwe yamala okwogera ekigambo ekyo n'agamba nti General Muhoozi ye Jesus. Kaakati nno abasajja ebigambo bye boogedde bye bino.
nga obutageza kufuluma kibiina ki NRM kubanga kyandimukosa n'aggyibwako n'ebitono by'abadde yakyafuna mu kibiina kino. Bano bagamba nti ono yeetaaga yeetowaze asobole okulaba nga azzaawo enkolagana ye n'omukulembeze w'ekibiina kino Yoweri Kaguta Museveni. Okwogera bino kidiridde Kadaga ono okugwa mu kalulu k'ekifo kya myuka ssentebe ow'ekibiina omukyala eri munne Anita Amongo. Olunaku lw'eggulo ekibiina ki NRM kyabadde n'ettabamiruka waakyo ku kisaawe Kololo era mu ttabamiruka ono balonze obukulembeze obupya obwa SEC. Mu bifo ebyalondeddwa mwabaddemu ekifo kya ssentebe wa NRM owookubiri omukyala era embiranye yabadde wakati wa Rebecca Kadaga ne Anita Amongo. Gye byaggweredde ng'akalulu Kadaga akutte mu lyampiki. Abatunulizi b'ebyobufuzi bagamba nti kano ke kaseera Kadaga okukakkana asobole okuzza omukwano gwe ne ssentebe w'ekibiina ki NRM. Tekimwewuunyisa nnyo nga ye bwe yagenze kubanga n'abalala babadde bwe bajje n'otunyefunza Bukenya n'abalala bonna. Ekibiina bwe kityo bwe kyakola tekirina Democratic Party Gun Systems nnungi ate tekirina kugamba nti kati ono senior member wa party okujjako chairman w'ekibiina yekka. Kakati ono Kadaga kyalina okukola alina okutegeera ekyo ekintu n'addayo n'atuula ne yeefumiitiriza ekibiina kyakolera n'akitegeera bulungi n'atuula n'alinda agende yeesimbewo ku bwa MP bw'anaaba awangudde basobola omuwa obwa minisita. Olina okuteekawo embeera eraga nti addayo omuzungu kyayita reconciliation okulaba nti ye ne mukama we chairperson ye n'ekibiina kye badda bumu balabike nti omupiira basamba gwe gumu okulaba nti bawangula akakululu akanajja ate okulaba nti abasoga babadde alwanirira ate tabakosa n'agamba nti afulumye then abasinga obujira bakola ki nabo ne bakosebwa. Waliwo n'abagamba wano mbu talina mpisa. Wabula kinajjukirwa nti Kadaga yategeeza omukulembeze w'eggwanga ng'okumujja mu kifo kino bwe kiyinza okukosa obuwagizi bw'ekibiina mu kitundu ky'ebusoga. Ebusoga abantu bangi bagenda kubanga banyiize era banyiivu okuba nti omuntu gwe badde bakkiririzaamu ennyo ebbanga lyonna abadde baitona Kadaga nti kasita balabanga mumujolonze bwe muti engeri gy'avudde ku komiti yammwe eyo ne mumujolonga bwe mutyo of course abamu bajja kunyiga balonde abakulembeze abalala 226 kubanga neri gye baagala okugenda si be ba founders waliyo ba founders balina gye bagenda balina balina okutandikira naye ate eno gye baagala okuva at least babadde wali ku mwanjo. Twagadde okumanya singa Rebecca Kadaga asinzira wano n'ayagala okufuluma ekibiina kiyinza kumukusa kitya. Njagala mujjukize nti nno ayina abantu bangi bazimbye bwe yali speaker byanoonyeza emirimu be yasomesa okiraba abamulinyiddeko kati buli bwova mu pate ng'eri mu buyinza esobola okukosa abantu abo bonna ne bakola ki ne bafiirwa emirimu kakati ye gwe ng'omuntu omu oba totunulidde emabega. Ng'oggyeko Kadaga okuwangulwa akalulu kumpi abakulembeze ku lukiiko olwa SEC ababaddeko bonna baagudde era twagadde okumanya kino kye kitegeeza mu byobufuzi bya NRM. John Paul Kasujja akinyonyola bw'ati. Kitegeeza nti kigenda kuba n'abakulembeze abatamanyi nnyo bintu bya kibiina by'emabega okusinga ababaddewo nti ojja kulaba ensobi nnyingi ezigenda okukolebwa mu maaso awo ate nga zijja kuba zeetaagisa abantu abadde mu kibiina okugenda okulwebuuzaako ate nga abo bo banyiivu bolwedde banyiivu kakigenda kubeera kizibu nnyo. Ojja kulaba embeera nga bayitonda Mamabazi bwe yaviira mu NRM bwe yakyakana ne Museveni ekisanja ekyo kyasooka nga President Museveni atuuse olaba nga gavumenti yatagala nnyo. Kasujja agamba kyandibadde kyabuvunaanyizibwa ekibiina ki NRM okuteeka obukwakkulizo ku bifo ebiri mu lukiiko lwa SEC abantu baleme kulowooza nti bakuweereza lubeerera. Buli lwe munaabeera nga temusobola kutuula wansi kumanya nti abantu bano ba senior members ba kibiina baatuyamba tulina okubawa ekitiibwa mu ngeri emu oba endala ne mugezaako okuba nga mubasindika busindisi ne mubasindiikiriza ng'ate mmwe ababasindiikiriza mukuze nabo ate mmwe temwagala kuvaawo kigenda kuba kizibu nnyo mu maaso eyo nti ojja kwekala nti abantu abagenda mu kibiina kino baba bajja kugendayo lwa ssente. Raymond Tamale, NTV Akawungezi. Anyway, away from that side nga tolekeddeko mu bigambo ebirala oba oli awo
era ebyokulwana okununula ensi yaffe kankutwaleko saidi eno ate endala. Olunaku olwaleero waliwo mukwano gwaffe muganda ffe Comrade munnaffe ono nga y'omu ku baasibwa, era ono yamala n'ayimbulwa, era ono kati yeeripootinga nga kkooti bwe yalagira abeere nga yeeripootinga, wabula ono yatandise okubeera nga addamu okutunulira ensonga nga bwe zirina okubeera nga zitambula ggwanga Uganda, kibuga Kampala. Wabula olwaleero aze n'ebigambo nange ebinkutteko ennyo nenkakasa butereevu nti nawe bw'onootuula wansi n'owuliriza mugwano gwange maama, ebigambo ojja kubeera nga weewuunya. Kimaze okubeera nga kikakasibwa nti buli regioni eya wano mu Uganda ebadde olina omuntu agikwatira omumuli, era omuntu oyo nga kasita aduumira abantu bonna bagamba nti igwe. Kale taata kyabye tetuugaane nga bw'ogambye, era nga bakomyewo eŋŋombo eyasooka eya gyalagidde tuwe Besigye akalulu. Kaakati nno wano mu Buganda nga Hajji Ssebaggala avuddewo, tewaliwo muntu n'omu abadde yazzeewo okuduumira Baganda nti kakati tukole kino, abantu ne bawuliriza. Era Mukama Katonda bw'ataliira paani muno mwataliira mandaazi, yasala olunaku lumu n'agamba kambagonnomoleko empologoma y'emagere ye Mwami Kyagulanyi. Kyova olabanga buli lwavaayo bw'ati bangi empale zibakankana, entegetege zibafamba, era bangi batuuka okubeera nga beekweka emikira ne bagizingira mu magulu ng'obubwa obwo bwaddukireyo ekaabuwoko. Kaakati nno ebusoga wabaddeyo Kadaaga, era Kadaaga ono abadde alina sse nga bw'agamba nti abasoga ABCD balina okubeera nga bagigoberera. Era kino kirina we twali tutadde olunaku olwaleero nga kiraga nti Kadaaga ayolekedde akaseera akazibu ennyo, era akaseera akakazigizigi ennyo okusinziira ku bigambo bye yayogedde n'okusinziira ku ngeri gye bamusindisizaamu oluti ng'abasindikiriza ekyonziira eky'oku nsiko. Kaakati nno wano Kadaaga ayina okubala ABCD. Jjukira nti n'obulamu bwe bw'oba omutunulidde si bwe bw'omulembe ennyo ng'omuntu gwe wandigamba nti omusajja mulamu oba omukazi mulamu ono yeeyagala. Kaakati nno wano waliwo okulya n'okkomba essowaani. Tulabye nga mu bitundu ebirala nga bw'olaba ewava Ali Haji Moses Ali, eno nayo General Moses Ali gy'ava bw'aba aduumidde abantu bamukkiririzaamu. Era Mwami Museveni ono yamulekawo, teyamukwatako despite okuba nti omusajja alina endwadde enkambwe ennyo etamukkiriza kutereera, yamulekawo. Olowooza lwaki yamulekawo? Kuduumira. Kati wulira ebya Kadaaga. Ogamba otya mwana wa maama ono n'owa mutwe baana ye pulezidenti wankoledde eno mu kifo ekituufu, mu kadde akatuufu, mu bantu abatuufu. Naye maani gwe ono His Excellency Kyagulanyi tulina zaabu. Njagala owulire omusajja bannaaye, wulira bulungi nnyo wana awantu, njagala oteekeyo nnyo obwongo. Waliwo omuntu gwe njagala ennyo, mwabasinga ebusoga mumuyita maama naye nze muyita senga kubanga senga wange. Senegirambogo ne senga wange maama wammwe lwayito nekolebeka Kadaaga neyegirambogo senga wange. Nayinza okwemerera waneyiganga musindikira obubaka mukobe nti ife tumwenda ino senga tetukwagala obusajja tebukwagala lwaki obwesibako kolikolite yokategedde maama Kadaaga tukwenda ino. Omuntu omutuufu mu kaseera akatuufu, mu kadde akatuufu, mu bantu abatuufu. Let me tell you one thing. Ekyenjawulo ku Buganda nti mu Buganda ng'oggyeko Ssaabasajja Kabaka kubanga mukulembeze wano obadde toyina muntu asobola kuyimirira n'agamba Abaganda nti mbagambye ono ffenna Abaganda ne tugamba nti agambye katukole kyagambye. Tabaddeewo wano mu Buganda tekiriiwo. Waliwo ensonga enkusifu lwaki tekiriiwo. Naye ate mwana wattu bw'otunuulira Busoga eyo nojja n'otunuulira Akyoli, nojja n'otunuulira Lamu, nojja n'otunuulira West Nile, nojja n'otunuulira Teeso. Naye Western Uganda eyo tewannabaayo nnyo, just abamu baagala kwefuula abagezi nti basobola okusalirawo abantu b'Omwankole.
in fact ndowooza ne Kigezi erina abantu nti ayimirira bannakigezi ne bamuwulirizaamu. Kati politics wa General Museveni bw'atyo wazze amuzannya ate tosobola kukikyusa because kitutte for almost like 40 years. Ojja kulaba General Museveni ajja kusembeza Nobert Mao naye nga tageti ye teri ku Nobert Mao, tageti ye eri ku Bakyoli. Akwate Winnie Dolo amufuule Chief Justice naye nga tageti ye teri ku Winnie Dolo eri ku Bakyoli. Agende mu West Nile akwate Moses Ali amuteeka waabeerawo naye nga tageti ye si Moses Ali, tageti ye eri ku mawanga agawangalira mu West Nile. The same akikole Mulango ng'akutta Akena amusombezza okumpi awo. Bano ba Betty Ochan, is it Betty Ochan? Abasembeze naye nga tageti ye si Akena wabula tageti Balango. The same bw'azze akikola mu Busoga. Wabima kyagala agezaako kuleetera bano ba Babalanda, agezaako kuleetera bano ba Lumumba, agezaako kuleetera abadde abantu bajja babadde ateekateeka mu Busoga awo naye ng'era Kadaga akulaga akyazannya lwolwo nnene nnyo eri General Museveni. Ate nga Kadaga be bamu ku bantu abatono abasobola oyimirira General Museveni maaso ne bamubuulira kyo ekibali ku mutima nga tebeesiseemu yadde. Nechovola this time around General Museveni asobodduka kwekangabaliza n'agamba n'ajjukiza Rebecca Kadaga nti ye mulwanyi wa Full Nasa veteran. Tomunyumize nti Abasoga bonna nze mbali emabega, naye ekyo lwaki akyogera ssaawa zino? Gwoze mabegako wali abadde tasobola kukyogera. So wano ekijjawo equation gye njagala otegeere. Ate nze nsabirira nnyo Rebecca Kadaga bamumme ekifo ky'obwa Seeki. Rebecca Kadaga bamuwandule nuupu ne His Excellency Bobi Wine wabanga bayoola obululu mu Busoga ng'era baperforminga bulungi. This time around bagenda kukumba bukukumbi. Njagala okubuulira ekituufu, Rebecca Kadaga azitowa okusinga ne Kyabazinga wa Busoga. I'm telling you the truth. Kyovula babamuwa tayite ya mama kababe opposition. Kyovula ne we yabadde president yakyogedde Abasoga ne bakuba enduulu. Cause ng'ogyeko kino Rebecca Kadaga kyeyeyambaza nti singa teyali ye General Museveni singa yavaako dda nga ataminga ku age limit. Kati kankubuulire kutogikwatako Rebecca Kadaga newe yandibadde agaanyi. In fact Jacob Oulanya yaliwo okujja okutuula waawo akubirize otukyekolo nga bagenda okukwatamu mu ssemateeka okugjawo age limit. Ategeze kyengeza okugamba newe zandibadde mamba zandisazeeko paalamenti eyo bulungi nnyo. Jikira it's about numbers. Already tulinamu ebijinjiriiti ebitategeera mu paalamenti awo. Kategede. So ng'oggyeko ekyo njagala otunuulire broader picture. Yakambe no revolution kozesa ku bwongo. Era totawanda n'okirowoozamu lwaki His Excellency Kyagulanyi yagadde ayanirize Rebecca Kadaga. Omwagala omuntu omugezigezi omutuufu ajja kutuula akitegeere nti lwaki Rebecca Kadaga amwagala nga woowulira bw'oyagala His Excellency Bobi Wine nga at whatever costs omuntu talina kyakugamba. There are some Ugandans, some Basogas, when it comes to Rebecca Kadaga tolina kyomugamba. Ate abo be baba abangi olwa system eri gye nkubuulidde. Kati watya ng'ate naye nga tomulinako tapu. After all, era tewali kyamaanyi kyalina agenda kukola omusajja yakwata gavumenti n'agimilitarizinga okuba palamenti kugisalako n'amagye gasalako bulungi n'SFC n'esalawo n'egiggala. Okategedde ttaano kwe bayita revolutionary politics. Olina kubala feelings zizze ebbali ne emotions zizze ebbali. God bless. Bw'olaba eno ogenda kuba omaze bw'ogyongerayo ogenda kuba ogase ku revolution. Wuliriza wano abafuzi ba dictator n'abo abafuuka enfuga ba authoritarian mu biseera ebyokulonda
mu nkola eya pseudo democracy akakookolo ka demokrasiya tebawangala nnyo mu bufuzi bwabwe simply because bakozesa nnyo eryanyi nti oba babeera so brutal wabula bawangala nnyo mu bufuzi bwabwe nga basobola okumanipulatinga zino engeri bbiri okuyambako tulu yaabwe ekyasinza okubakuumira mu bukulembeze gye ngenda okugamba tulu ebbiri zeziriwa zezino bamakinga sure nti bamanipulatinga ekigambo perception n'ekigambo perspective kitegeeza ki perception yengeri y'ovunulamu ekyo kyolaba n'ekyowulidde gye bamanipulatinga ekirala kye bamanipulatinga ye sayidi kw'oyimirira ng'omaze okuwulira n'okulaba ekyo ky'ovunudde gy'osobola okuyita perspective mu simple terms ne zibayambako okutambuza tulu yaabwe ekyasinza okubeera most dangerous mu biseera ebyakalulu gye bayita divide and confuse as a strategy bagikozesa batya kati wootaviira wano kola bwoti kati yo sooka ogivuge kwata mu ka araako osooka ogitambuze mu biseera nga bino bye tulimu nga twolekera kalulu nakyemalira omufuzi noye yafuuka enfuga authoritarian bwati bwakola okumanipulatinga ekyo kyolaba n'okumanipulatinga sayidi kw'oyimirira ng'omaze okukiraba n'okukiwulira atandika bwati atandika afragmentinga opposition atya basaponsalinga era ne bakubiriza multiple opponents ba candidates ku ludda oluvuganya gavumenti mpulirizaamu katono basobole okukakasa nti akalulu akagenda okukubwa against nakyemalira oyo kawuzibwamu kano njagala okawe time mu kifo ky'okufuna challenge omu asinga okuba ow'amaanyi nakyemalira ayagala nnyo okukakasa nti opposition erabikanga eri scattered kisobozesa obuwanguzi bwe okubeera obwangu kati ebyo byenjogedde byebiri basic ekiruubirirwa ky'okufragmentinga opposition ekikulu kyekino wano gyakoma okwawulamu n'okkuwa bakandidate abangi nga option tayawula bwawuzi bululu era si ye strategy esinga okuba enkulu si ye aim eyo si ye goolo eryemu butafuna bantu ba busungu bungi ku sayidi emu mu bufunze ng'akuwa bakandidate ab'enjawulo omuli abaagala okwogera ebyo by'osinga okwagala okuwulira abeera ne goolo emu ekigendererwa kibeera kimu kyakkakasa nti agabanyamukko obusungu buleme kubeera mabega wa muntu omu kubanga obusungu obuli collective mu kifo ekimu akimanyi buli dangerous tebumuleka waggulu kyakola abufragmentinga wakati nga gwakuwa bakandidate abeera alina target emu kwe kwawula obusungu obwandiyimuse collectively singa candidate ow'amaanyi ababbiddwa akalulu kyakubiri bakutonderawo fake opposition parties tudisikasinga engeri bannakyemalira gye bamanipulatingamu ekyo kyolaba nekyowulira okusobola okumanipulatinga sayidi kikwogenda okubeera ng'omaze okukiraba ng'omaze n'okukiwulira mpulirizaamu katono bannakyemalira bangi oba ligimuzi ez'enjawulo zitondawo ebibiina ebyenjawulo ku ludda oluvuganya gavumenti ngamba mu biseera ebyakalulu bino ebibiina ne bipulitendinga ng'ebiri ku opposition wabula nga mukyama bimakinga sure nti bisavinga interest eya regime batya wakati nga boogera ebyo ebikunyigiriza obawa amatu mu kubawa amatu bamakinga sure wakati ng'ekyo bwe bakikola okwepositioninga nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti bakozesa akadala ke kamu okusiiga solutions ez'ebyo ebikuluma naye ati ne batwala obudde obusinga okuba obungi nga bakakkanya n'okulengeza
oyo ali ku opposition akyasinza okubeera ow'amaanyi. Kino bakikola nga bakuwadde multiple political opposition parties ne bakandidate ab'enjawulo nga batapinga mu busungu bw'ebyo by'oyitamu ebikunyigiriza. Bakola ebintu bibiri wakati nga bakusigira solution ez'ebyo abasindise byeyandibadde akola. Obudde obusinga bawumala kwoyo asinga okuba ow'amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti. Kino lwaki bakikola? Kino nga bali kuleetera fake groups eziri ku opposition kye basinga okutagetinga kwe confusinga gwe omulonzi n'okwonoona energy entuufu ezandibezedde zeegatta ku real opposition candidate. Kankuwa ekirala kye basinga okukola offering false choices. Nti mu kuyita mu kumanipulating ekyo kyolaba engeri gy'ovvuunulamu ekyo kyolaba n'ekyowulidde kibayambako okumanipulatinga side kikwogenda okudda lwa nsonga bakuterawo choices ez'abakandidate. Wuliriza kano kankakuwe mu luzungu. They allow a stage managed election where different candidates run but all except one are regime approved. Kankavunule bwenti nti bategeka akalulu akaago ng'ebibiina bingi ne bakandidate bangi abagenda okwesimbawo bonna okuleka omu abasigadde babeera regime approved. Kino ne kireetera bannansi mu nsi erimu nakyemalira ng'ewa General Yoweri Kaguta Museveni okulowooza nti bambi balina choices nnyingi ez'abakandidate kwe bagenda okulonda naye nga mu reality balonda wakati wa regime n'abo regime bebasindikidde. Point endala kukuliyetingira sense eya hopelessness. Kino nga bakikola batya? Bamakinga sure nti wakati mu kutegeka obululu bwabwe consecutively bakuwayo ko bakandidate abakonsidinga defeat mu bululu obwo. Bakikola batya? Nti bagenda kuletera candidate afune 0.01%. Buli yalonze candidate oyo agenda kuggwamu amaanyi ku mulundi guno. Omulundi oguddako tagenda kuddamu kulonda. Kino nkyogera nnyo ku bakandidate abo abe basinza okuleeta era ojja kwegendereza nga bakandidate regime besinza okufrontinga ba underperforminga. Ekyo kita spirit y'abenyigira mu kulonda bwe batyo bakandidate bano gye bakoma okunafuwa gye bakoma kunafu y'abalonzi abantu batandika okuluzinga essuubi mpola mpola mu bantu. Kyakubiri wakati bano nga bakonsidinze defeat tugambe nga akalulu nakyemalira amaze okukabba kimalamu bangi abanonze candidate omutuufu amaanyi. Nkugambye tutunuulira engeri nakyemalira gyamanipulatingamu engeri gy'ovvuunula ekyo kyolaba nekyowulidde okusobola okukontrolinga ekyo side kikwogenda okudda ng'omaze okukiraba n'okukiwulira ng'omaze n'okukivuunula. Point esemba nakyemalira kakasa nti azanya side bbiri. Akikola atya? Mukyama bafandinga bakandidate ne buno bubiina obuli ku side oluvuganya gavumenti ne bakutonderawo ko ne kuba bosobola okuyita ba public civil critics Gasumba Andrew Mwenda Rwomushana n'abasigadde okukakasa nti basobola okukontrolinga omuliro ku side zombi. Bakuwayo ne ku bantu nga tebalina kibiina direct mwe bagwa nga bakulaga nti bakritikinga regime wakati nga bakritikinga ne opposition esinga okuba enkulu nga bayita mu malisi ne propaganda. Kino nga nakyemalira akikola amaking sure nti public eraba criticism nga tesobola kwawulawo eriwo entuufu n'eriwa enkyamu. Bambi public eba tesobola kumanya nti abamu kwabo abavumirira gavumenti bali staged kugivumirira kubajja ku opposition entuufu wakati nga bano gavumenti besetinze bavumirira opposition entuufu. Mpulirizamu katono. Mubaraka Munyagwa, Muhammad Nsereko, Semuju Nganda, akina bano bonna bolaba Mathias Mpuga ne kagurupu konna. Ezo zonna zolaba the creation za regime okuconfusinga okukakasa nti controllinga side kikwogenda okubeera ng'omaze okuwuliriza abantu ekika kino wamavu geno wola nti tujidde